نبينا محمد وعلى آله ومن اكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. الضابط الثاني akakuniza akokubiri mu bukunizo bw'esswala ey'ejjuma, principle ey'okubiri, shurutu sihhati aljumaati thalathatu, obukwakkulizo bw'okutuuka kw'ejjuma buli busatu. Sabaqa qabla dhalika shurutu sihhati salati tis'a, twayogera ku bukwakkulizo emabega obuyise obw'okutuuka kw'esswala, esswala yonna yonna obukwakkulizo bw'okutuuka kwayo twabulaba nti buli mwenda. Wahiya shurutu ammatu fi kulli salati, era obukwakkulizo bwe twayogera omwenda bubuna buli swala yonna, sawaun kanat juma'atan aw ghayraha, kebenge badde swala ya juma oba esswala endala min as-salawati mu swala ezisigadde. Kati wano sheekhe kikyabadde akola kweyo tambihi. Sheekhe tambihi eyo gyabadde akola abadde akutegeeza nti obukwakkulizo bwonna bwe twasoma obw'okutuuka kw'esswala bujjeeyo eri osooka obuteeke wano, then oyongereko buno bwe tugenda okwogera. Kyabadde ategeeza mu kujjukiza ekyo nti twayogera ku bukwakkulizo bw'okutuuka kw'esswala omwenda. Obwo obukwakkulizo bukola buli swala yonna, amakulu leka gaa nti buli bwali kujjama yokka, wabula buli bwonna nga bw'obula asooka obukuŋŋaanye obuleete obuteeke wano, then oluvannyuma n'agamba lakin tuzaadu aljumaatu alaiha bishuruutin thalathatin, naye then ejjuma neeyongerwako ate yo obukwakkulizo obumeka obusatu. Tegera buli abujjeewo wonna n'abuteeka wano, era amanyi nti okyabulina mu mutwe bwonna ne bwe bakuyimusa kati obuyiwawo, then n'ogattako obugasi buno obukola ki obubulako ng'osese Ibrahim. Bwe bakuyimusa tobuyiwaawo, obuyiwawo kuba twabusoma era nkakasa twabukwata, then noga nenyongerako ne buno obumeka obusatu nga bwo bwa jjuma bwe yawulidde ejjuma yokka. Akasooka qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-adadu, omuwendo. Qawluhu al-adadu, kishi yali ategeeza n'omuwendo nti ejjuma ye ate eriko omuwendo gw'abantu kweyina okutandikira. Kyategeeza ejjuma eyinako omuwendo kweyina okutandikira. Wa jumlatuhu anna al-ulama, kyategeeza mu kunnyonnyola ekyo abamanyi, ikhtalafu fil adadi, bayawukana ku muwendo, alladhi tanaqidu bihi aljum'atu, ogukola ki ogutandikirwako ejjuma, ala aqwalin kathira, ebigambo bayogera bingi ba imma, arjahuha kama nahnu fi bidayat almutafaqi ma ikhtarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Yagamba omuwendo gw'abantu abatandikirwako ejjuma etandika okusaalibwa balina kuba bameka. Abamanyi bayogera ebigambo bingi, naye n'atugirayo ekisinga okubeera ekituufu ku byo. Ebirala tujja bisanga mu kitabo kye bayita Bidayatul Mujtahid, Imam Ibn Rushd yabireeta ebigambo by'abamanyi byonna bye boogera ku swala y'ejjuma, n'ebitabo ebirala Al-Mutawwilat ebiwanvu nga Ibn Qudama n'ebirala, Al-Mughni Ibn Qudama n'ebitabo ebirala mwebiri. Wa amma wano ng'ekitabo kyaffe bwe kiri Bidayatul Mutafaqi, tufunyeyo ekigambo kimwe kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, naye kyeyalondawo. Kitegeeza bw'ogenda mu fatawa ya Ibn Taymiyyah era ojja kusinganga naye ebigambo abyogera. Ejjuma etandikira ku bameka, then n'alondawo kino Ibn Taymiyyah. Yagamba rahimahullahu ta'ala anna aljum'ata, esswala y'ejjuma, tanaqidu bi thalathatin fa akthar, etandikira ku bantu basatu n'okugenda waggulu. Amakulu abantu bwe bawera basatu balina khatibu n'abatudde ababiri wansi abawuliriza, ejjuma ekola ki eba etandika. An Abi Hurayrata, olw'obujulizi bwa hadisi ya Abi Darda, an Abi Darda radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, nabbi yagamba ma min thalathatin fi qaryatin, tewali bantu bayinza kubeera basatu ku kyalo. Ma maana thalathatin fi qarya huna? Nabbi kyategeeza n'ekyo ekigambo abasiraamu nga baki nga basiraamu, si bantu bonna.
eyo dhikiru al-aam wa iradatu al-khas nabbi ayogeredde mu bantu bawamu naye alina abantu bategeeza si bantu bonna kubanga eno hadisi tekola ku bantu bonna eno dhikiru al-aam wa iradatu al-khusus ayogeredde mu linnya ery'abantu bonna naye ng'alinamu abantu ab'enjawulo bayagala kati nabbi yagaa nti ma min thalathatin fi qaryatin tewali bantu basatu bayinza kubeera ku kyalo nga bawangalira ku kyalo wala badwin kibuga oba kyalo la tuqaamu fihim as-salah ng'essola teyimirizibwawo mwabo abantu abo illa kad istahwada alaihim ash-shaytaanu okujjako ng'abantu abo shaytaanu ebeera yababuutikira yabazingako yabasalako yabeefuga qala shaykh islam ibn taymiya shaykh islam ibn taymiya yaga nti watanaqidu al-jumu'atu bi thalathati ejjuma eyimirirawo ku bantu bameka basatu wahidun yakhtub ng'omu akola ki awakutuba omu awakutuba ali shekhe waffe atirogaba ti omu awakutuba genda obawe kutuba ng'omu awaki omu asoma kutuba wathnani yastami'an nga babiri bakola ki batudde awo bawuliriza wahuwa ihda riwayati an ahmada yemu ku riwayati za imamu ahmad olwokuba imamu ahmad naye alina riwayati eziwerako ku sala y'ejjuma yejjama etandikira ku bantu bameka naye ye riwaya imamu ahmad emu kuzo kitegeeza shaykh islam ibn taymiya aslan y'omu ku murajjihu wa madhhabu g'abahanabila y'omu ku barajjaha madhhabu abo kitegeeza mu riwayati za imamu ahmad ezogera ku jama etandikira ku juma etandikira ku ana etandikira ku basatu etandikira ku 10 n'endala bwe zityo yagamba eno gye yarajjaha nti mu riwayati za imamu ahmad esinga okuba entuufu yeyokubeera nti ejjuma etandikira ku bantu basatu wa qawlu ta'ifati min al-ulama era kyekigambo kya gurupu ennene ddala mu bamanyi qala ibn uthaymin bwe yali anywezaawo ekigambo ekyo naye yagamba lakin ma dhahaba ilayhi shaykhu al-islam ibn taymiya naye oluvannyuma lwebyo byonna ekigambo shaykhu al-islam ibn taymiya kyeyagenda nakyo asahhun kyekisinga okuba ekituufu asahhu kyekisinga okuba ekituufu amakulu waliwo n'ebirala asahhu naye kyekisinga okubeera ekituufu idh la budda min jama'atin tastami'u kubanga mu mbeera yonna tewali kubuusabuusa wateekwa okubeerawo jama abantu abali mu jama abakola ki abawuliriza min jama'atin tastami'u ate nga tukimanyi wa aqalluha ithna ng'ate abatono abakole betumala nti jama balina kuba bameka babiri walkhatibu huwa athalith asoma kutuba yewokumeka yewokusatu wa hadithu abi dardai yuayidu ma qalahu sheikhu era hadisi ya abi dardai enywezaawo ewagira ekigambo kya sheikh islam ibn taymiya kyeyagamba amakulu mu bufunze ekigambo ekisinga okubeera ekituufu ejjuma etandikira ku bantu bameka basatu ekyalo kyonna abantu babeerawo nga bali basatu balina imaamu waabwe n'abawuliriza ababiri balina okusaala ejjuma ebe bakakatako na ekigambo ekyokubiri akakwakulizaako okubiri qawluhu alkhutubataani akakwakulizaako okubiri mu kutuuka kwa essala yaki yejjuma tugambye okutuuka kw'ejjuma kulina obukwakulizo busatu akasooka omuwendo gulina okumala okuwera omuwendo bwe guba teguweze tebasaala jjuma mathala bali babiri bokka tebasaala jjuma basaale mu dhuhuri wama bawera abasatu awo ejjuma basaale ekyokubiri alkhutubataani okusoma kutuba ebbiri kakwakulizo obukwakulizo bw'okutuuka kwa jjuma obujulizi an ibni umar radiyallahu anhuma anna nabiya sallallahu alayhi wasallam kana yaktubu khutubataini yakuudu bainahuma nabbi sallallahu alayhi wasallama abdullah ibn umar agamba nabbi yalinga kana yufidu al-istimrar yalinga tubeerera nga nabbi asoma khutuba meka bbiri qala ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala shaykh ibn uthaymin yagamba waddalilu ala ishtirati al-khutubataini ma yali obujulizi obukakasa nti khutuba ebbiri kakwakulizo kakutuuka kwa jjuma bwe buno wammanga ekisooka qawluhu ta'ala
Allah yaga ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Abange mwabakiriza bwe mba mukowoleddwa okujja eri esswala ku lunaku olw'ejjuma mwanguwe eri okukola ki okwogera ku Allah, mujje eri okwogera ku Allah. Faamara bis-sa'i ila dhikrillah. Wano Allah yalagira abantu banguwe basayirire bajje eri okujjukira n'okwogera ku Allah. Min hini nidai, okuva lwe bazinye olwazina luli olwokubiri. Wabitawatur alqat'iyi, ate ahadisi ezajja nga ziddiriŋŋana, almutawatira ahadisi ezijja nga ziddiriŋŋana nga zonna zifaada amawulire amatuufu, nga alqat'iyi nga zifaada qat'iyata dalil, ng'obujulizi bwabo bwankukunala tebuliimu wadde okubuusabuusa. Ziraga nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kaana yalinga omubaka idha adhana almuadhinu yawma aljumu'ati khataba, muazini bwe yazina olunaku lw'ejjuma annabi akola ki? Ng'asoma khutuba. Idhan bwe kibeera bwe kityo fassa'yu ila alkhutubati wajib, omuntu okutambula okujja okuwuliriza khutuba kyabwaki? Kyabwatteeka. Wama kana as-sa'yu ilayhi wajiba fahuwa wajib, wama kana as-sa'yu ilayhi wajiban fahuwa wajib. Ekyo kyonna kyebagamba nti okwanguwa ogende gye kiri, okwanguwa kwa tteeka ku ggwe, kitegeeza n'ekikutwala kyogendako kyoyanguwa min ajilihi nakyo kyaki? Kyabwatteeka. Kitegedde? Naam. Naga nti li anna as-sa'ya, kubanga okwanguwa ogenda okusaala ejjuma, wasilatan ila idrakihi, just kkubo erikutuusa okukusinkana khatibu, wa tahsilihi, n'okufuna esswala ne kutuba. Fa idha wajabat alwasilatu wajabat alghaya, n'olwekyo ekkubo bwe libeera nga lyabwatteeka, kati ate olwo n'ekinyusi kiba kyabwaki? Kiba kyabwatteeka. Ekinyusi kyekirwa? Okuwuliriza kutuba kyogenderako min ajiri, ekikutwala. Bwe babeera bakakasizzaako kino nti kati okulinnya emmotoka okgenda e Kampala kwabwatteeka, kitegeeza ekitutwala e Kampala ekiriyo kyabwaki? Kyabwatteeka. Kati Allah atugambye okwanguwa okutambula okgenda tuwulirize kutuba, kitegeeza ne gye tugenda okuwuliriza yabwaki? Yabwatteeka. Kyobalaba ba imma ng'oggyeko abahanafiya era balabira ddala nti omuntu bw'ajja ku lunaku olw'ejjuma nga baaziina wano, khatibu nga yaziina, manya omwazinyi nga yaziina, khatibu nga alinnya kituuti, abamanyi jumuhuru bagamba omuntu asaale mangu nnyo era akeezo asobole okujja atuule awulirize kutuba. Mu process wano ng'omwazinyi aziina naye waaba azisaalira, kati sunna y'okuddamu omwazinyi agiyimirize yagireke. Olwaki? Olw'okuba okuwuliriza kutuba tebwatteeka. Kati asaale tahiyatul masjidi musri'an baada dhalika yajlis wa yastami'u ila alkhutuba, abeere ng'atuula awulirize kutuba. Wa amma alhanafiya bo bagamba okuddamu omwazinyi kwabwatteeka, kati bo bagamba sooka oddemu omwazinyi, era be babajja mu zikiti nolaba nga bayimiriddemuuko, naye oluusi bayimirira lwakoppa bukoppi abasinga baba tebamanyi nti gyekiri mu madhahabu g'abahanafiya. Bw'ojja omubuuzeeko lumu ng'ayimiridde awo olabe omugabe lwaki obadde oyimiridde ng'omwazinyi azina, ojja kulaba nga talina kyamanyi, wabula yakoppa bukoppi abantu abayimirira mu zikiti, naye n'akoppa n'ayimirira n'awummuzamu. Olekula nga n'okwanukula tayanukula mwazinyi, wabula ye yeewombeese bw'ati alinda azaani eyite akole ki? Alyoke asaale. Kyoba olaba okukolera ku koppa kibi nnyo. Nga olaba abawalimu abamu abasomesa bakoppa bannaabwe, kati nga ye tayagala kusoma yakoppa bukoppi, kati gwakoppa bw'akola ensobi naye alina okukola ensobi. Abantu bakoppa n'alaba nga okukoppa kwakopye mu bigambo tekumala, naga nti kankoppe n'ennyambala, abantu bakakasize ddala nti nafuuse seeka olw'okukoppa, n'amayiminga n'ayogera ebikokyo, akakasize ddala abantu nti okumala nakopye n'enfuuka seeka, n'okwambala nyambala nga seeka gundi bw'ayambala. Kati ery'effujjo bwe litaakomye mu ddiini tujja gwa mu nnyanga. Abantu balina otutuula wansi nga bwe tutudde ne tusoma ne twejjukanya ulumu. Awatali ebyo abantu amawano gakyajja mangi, si bwe kiri seeka nze bwe ndaba. Naam, obujulizi obwokubiri
obutulaga nti ki nti okuwulira kutuba okuwuliriza kutuba okuwulira n'okuwuliriza byawukana nno okuwuliriza n'okuwulira byawukana waliwo awulira nga tagiwuliriza naam okuwuliriza kutuba kyabwatteeka anna nabiya sallallahu alaihi wasallam omubaka alayhi salatu wassalam harrama alkalama walimamu yakhtub nabbi yagaana yaziiza yagamba kiri haramu okwogera nga imaamu asoma ki kutuba wa hadha yadullu ekyo kiragira ddala bujulizi bwa nkukunala obutegeeza ala wujubi listimai ilaiha au ilaihima على وجوب الاستماع إليها يعني الخطبة أو إليهما أي الخطبتين kitegeeza kyatteeko kuwuliriza kutuba emeka ebbiri wa wujubu listimai ilaihima yadullu ala wujubihima kati bwe kibeera nga okuziwuliriza kyabwatteeka nabbi agambye toyogera nga khatibu asoma toyogera kitegeeza ate olwo okuwuliriza kwabwaki kwabwatteeka ekyokusatu ekiraga nti kutuba ebbiri kakwakulizo kaswala muwadhabatu nabii sallallahu alaihi wasallam muwadhabatan ghayra munqati'a ombaka sallallahu alaihi wasallam muwadhaba yakikola nga kiddingana yakikola olubeerera olutaliiko wadde okutukamu n'olunaku n'olumu nti olwaliro yagisaaziza ejjuma nga tasomye eki kutuba falam ya'ti yawm min al-ayami فلم يأت يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم توالي يرونك الوجه من نكز الجمعة وكجاكو nga النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء يصوم خطبة توالي يرونك الوجه من نكز النا ezabangako ejjuma nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama n'abanga teyasomeramu ki juma manya kutuba wa hadha ad-dawam okubera nti nabbi akikola lubeerera al-mustamirru swayfan wa shitaa shiddatan wa rakhaa yadullu ala wujubihima nabbi sallallahu alayhi wasallam balabakita okubeerezaamu kwa nabbi sallallahu alayhi wasallam okwo ng'asoma kutuba buli lwajjuma kabubeere ng'obudde bwabanga bwa butiti oba budde bwa bugumu oba budde bwa rakha abantu nga bali mu mbeera yaabwe y'emirembe embeera ennungi yabibala amakungula biki ebyo byonna byonna yadullu ala wujubihima bujulizi bwa nkukunala obulaga nti kutuba ebbiri zabwaki zabwatteeka obujulizi obwokuna obulaga nti kutuba ebbiri zabwatteeka era kakwakuliza mu kutuuka kw'ejjuma sheikh agamba annahu law lam tajibu laha khutbatani lakana kaghairiha min as-salawati senga tebagiteekako yejjuma kuba na kutuba bbiri nga zawatteeka yali badde ng'essola endala ezisigadde tewali baddewo njawulo na sola ndala ezisigadde wala yastafidu nnaasu min attajammu'i laha era abantu baali bali tebalina kyebafunamu mu kukuŋŋaana olwaki olw'ejjuma tewali baddewo nsonga ebaleeta kukuŋŋaana ku jjuma era wa min agradi الtajammu' lihadhihi الصلاة ebimu ku maqasid al agradu hiya al maqasid ebimu ku bigendererwa ebyokukuŋŋaana lihadhihi الجمعة okujja okusaala ejjuma al maw'idhatun wa tadhkirun linnas okukola ki okubuulirira n'okujjukiza ki abantu oba abantu okubuulirirwa n'okujjukizibwa byebimu ku bigendererwa ebyaki ebyejjuma ebya kutuba ebbiri tayibu idhan obukwakkulizo bw'okutuuka kw'ejjuma obukwakkulizo bw'okutuuka kw'essola y'ejjuma buli busatu akakwakkulizo akasooka bwe bukwakkulizo omwenda bwonna bujjeeyo obuteeke wano then oyongereko neki n'omuwendo then oyongereko neki ne kutuba ki ebbiri ani ayongerako akalala fawaidu lbab emigaso fawaidu lbab
emigaso gye tuyiga muki fawaidul bab emigaso gye tufuna mu mulyango gw'esswala y'ejjuma. Wano yawula kubanga oluvannyuma lwagina emigaso tugenda ate kuleeta emigaso gya alkitaabu kitaabu ssala kyonna. So wano tusooka kwogererawo migaso gye tufuna mu mulyango gwaki gw'ejjuma, esswala y'ejjuma yokka. Then ate tugenda kuleeta emigaso egiddako nga tugifuna mu fawaidul kitab, kitaabu ssala yani si kitaabu rawda wabula kitaabu ki kitaabu ssala. Naam, alfaidatul ula, omugaso ogusooka, tudraku ljumuatu biidraki rakaatin min assala. Esswala y'ejjuma kino abantu bawamu nnansi bakibuuza nnyo, abantu ababulijjo bakibuuza nnyo. Esswala y'ejjuma omuntu agisiŋŋaana ddi, obalibwa ddi nti osiŋŋaanya ejjuma, bakibuuza nnyo. Kati Sheikh agamba nti ejjuma omuntu agisinkana n'abalibwa nti agifunye kasaaba nga asiŋŋaanyeeko eraaka emu ku jjuma. Eraaka tugisiŋŋaana ddi? Kasita osiŋŋaana imaamu ng'akutamye ku maviivi nga tannaba kutaamulukuka, eraaka oba ogisiŋŋaanye. Kitegeeza bw'osiŋŋaana imaamu ng'akutamye ku laaka esembayo ku lunaku olw'ejjuma, ejjuma obalibwa nti ogikoze eki? Ogisiŋŋaanye. Obujulizi ku kyo an ibnu Umar radiyallahu anhuma, hadisi eva ku ibnu Umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaal, omubaka yagamba man adraka raka'atan min aljumu'atin aw ghayriha faqad tammat salatuhu. Nabbi yagamba omuntu yenna bw'asinkana eraaka emu min aljumu'ati ng'agisiŋŋaanye ku swala yaki y'ejjuma, aw ghayriha oba esswala endala ezisigadde, faqad tammat salatuhu, esswala ye eba ejjudde, amakulu aba agifunye. Wa fi riwaya falyusalli ilayha ukhra, riwaya endaga nti falyusalli ilayha ukhra, ayongereko bwongezi eraaka endala, amakulu aba agifunye. Amakulu tasaala nnyo olwo, ayongereko bwongezi eraaka eba yamuyiseeko. Wakadhalika n'obujulizi obwokubiri hadisi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaala, agamba Abdullah ibn Umar yalinga agamba idha adrakta raka'atan min aljumu'atin فأضف إليها أخرى يوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسر قول النبي أن ينيولا تغامبو كان النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يقول أنت بوسي سينكنانغاشي بوسي سينكنانغيرا كيمو كسلاياشي يجمع فأضف إليها أخرى قراشي جونغيرا كوبونغيزيشي اندالا ناغامبا أنت فإذا فاتك الركوع فصلي أربعة. Naye okutama bwe kuyitangako awo saalanga nnya. Amakulu awo Abdullah ibn Mas'ud amaze otunnyonnyola ddi lw'obalibwa nti tosinkanye ejjuma. Kasita osiŋŋaana imaamu ng'amaze okutaamulukuka ku laaka ey'okubiri ng'ali waggulu, awo saala busaazi raaka mmeka? Nnya. Esswala eno togivaamu, genda mu maaso ne imaamu, naye gw'omanye nti nze nina kusaala mmeka? Nnya. Era nze ngenda kusaala dhuhuri, olwo gw'oba tokyasaala ki? Juma. Qala at-Tirmidhi rahimahullah, Imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yagamba wal-amalu ala hadha inda ahli al-ilmi min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ghayrihim. Ekyo kyekigambo ekikolerwako okuviira ddala ku basahaba bannabbi n'abamanyi abalala abasigadde bonna. Ekyo kyekikolerwako abamanyi bonna okuviira ddala ku basahaba bannabbi n'abalala. Qaalu, bagambanga era bakyagamba man adraka raka'atan min aljumu'a, man adraka raka'atan min aljumu'ati, omuntu yenna bw'asanga laaka emu ku swala yaki y'ejjuma, salla ilayha ukhra, ayongerako bwongezi ki? Asaala busaazi ndala n'agyongerako. Wa man adrakahum julusa salla arba'a, oyo yenna abasiŋŋaana nga batudde baani? Abasaala ejjuma. Oyo yenna bw'abasiŋŋaana nga batudde salla arba'a, oyo asaala nnya. Wa bihi yaqulu Sufyanu Thawri, Imaamu Sufyanu Thawri kyekigambo kyayogera, wa ibnu al-Mubaraka ne Abdullah ibn Mubaraka, wa Shafi'u ne Imaamu Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahawayh kibagamba. Qala Ibn Qudamah rahimahullah, Imam Ibn Qudamah rahimahullah
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أكثر أهل العلم إمام ابن قدامة يقام تابنني كما يبسنغو بونجي يرون بلبا على أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام منتي نبغى سنغانا راكيمو يجمع ناجي سنغانا إمام أسازا فهو مدرك لها أباجي سنغاني إيشي الجمعة يضيف إليها أخرى ويجزيه أيونغلا بونجزيم نتشمماليدا وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وألقمة والأسود وأروة بن زبير والزهري ما محمد بن مسلم الزهري والنخعي وهو إبراهيم الذي ذكرناه آنفا ومالك والثوري والشافع وإسحاق وأبو ثوري وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ قل هم الحنفية إن شئت، قل هم الحنفية إن شئت. وقال إمام أو النبى من يبتمنياو بناشي بغامبا وحتى نبى حنفية bagamba nti omuntu bwasinkana erake esembayo ku swala y'ejjuma nga tebannaba kutambulukuka aba asiŋŋaanye ejjuma yonna. Waqaala ila Imaamu Ibn Qudaama ayongerako agamba amma man adraka aqalla min raka'atin, omuntu bwasinkana akaseera akatono nga tekawezezza kusanga laaka amakulu n'asiŋŋana imaamu, kale katugeze ng'asaalira nabbi anaatera okutoola ssala oba ali ku dduwa esembayo. Oyo yenna asiŋŋana akantu akatono ennyo ku swala y'ejjuma naye nga imaamu tanatoola salaamu, fa innahu la yakunu mudrikan liljuma, oyo ejjuma batagisanze. Wayusalli dhuhuran arbaa, asaalira akanya eza zukuuli. Si juma ne zukuuli, nedda ssebo tobitabula. Abajuma n'abazukuuli ate bo bavuga kyabwe, ebo bo bali ku byabwe. Wa huwa qawlu jamii man dhakarna min almas'alati qabla hadhihi, era kyekigambo ky'abakulembedde bali abamanyi betwogedde. Athaniya, omugaso ogwokubiri mu mulyango gw'esswala y'ejjuma. Katumale okuvuga supiri wano tumalize omulyango guno. Aluwa waddewo muzukuuli Sheikh agenze, Sheikh waliwo ebimukutte. Naam. Athaniya, omulyango gw'okumeka faida ey'okumeka. Thaniya, faida tubeeremu omugaso ogwokubiri, faida ey'okubiri min fawaidi madha, min fawaidi salati aljumua. Omugaso ogwokubiri, omugaso ogusooka tugambye gubadde gwa kunnyonnyola ddi omuntu lw'abalibwa nti asanze ki? Asanze ejjuma. Era ekyo abantu tebaddeyo kibuuza nga temubaanukula lwanukula olutali luzukuuli, mubaanukula olwanukula olutali luzukuuli. Oba omuzukuuli ayinza okugambirawo nti osaala ejjuma n'osaala neki n'ezukuuli. Ate Sheikh azze mugambye abadde agenze. Naam, inshallah, barakallahu fikum. Athaniya, faida ey'okumeka, ey'okubiri. Yajibu al-insatu lil-imami wa huwa yakhtub. Sheikh Omulayi 50. Kikakata kyabwatteeka okuwuliriza khatibu ng'asoma khutuba, okusiriikirira n'owuliriza. olwa hadisi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala, nabbi yagamba idha qulta li sahibika yawma aljumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagawta. Nabbi yagamba bw'ogambanga munno ku lunaku olw'ejjuma n'omugamba ansit, sirika, wal imamu yakhtub, ng'ate imaamu asoma kutuba, faqad lagawta, oba ozanyidde mu jjuma. We kennyini amugamba nti sirika. Allahu akbar. Athalitha, sigenda kwogerayo ensonga kuginyonyola nnyo, naye waliwo ebigambo bingi ebyagala okunyonyolako ensonga, naye ali muhimu tetukkirizibwa kwogerera mu jjuma, tetukkirizibwa kwogera mu jjuma kugira ngo khatibu akukkiriza. Khatibu bw'aba akukkiriza okubaako kyogamba osobola okwogera. Kyogerwa ku Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, khatibu yabanga asoma kutuba e Dimashqi lunaku olw'ejjuma. Khatibu ng'abuuza Sheikh, hal hadha alhadith sahih? Iyo hadisi ntuufu gye nsomye? Naga naam.
akitegeeza katibu bwakuwa olukusa oyogera na katibu aba asaliza ku bunkenke ng'omunene ali awo naam yamubuuzanga sheikh hadisi ntuufu naam bala si ntuufu kati ate awo olina okuleeta kati endala kagamba si ntuufu olina okuddayo n'onoonya endala naam idhan okuwuliriza kyabwatteeka nga katibu asoma ki asoma khutuba naam katibu asobola okugamba genda okole ki genda ojjewo enkuba etonnya genda ogiye engatto z'abantu oba ki genda ogulewo guli omulyango abantu bajjudde bali baagala kuyitawo oba ki katibu ye almuhimu yaba alina ekisumuluzo ekyebikolebwa byonna olunaku olw'ejjuma nga kasitaaba nga ali wano alina okubeera alina ekigambo ekikolebwa faida eyokusatu omugaso ogwokubiri gwe tufuna mu mulyango gw'ejjuma amanya faida eyokusatu omugaso ogwokusatu gwe tufuna mu mulyango gw'ejjuma man jaa qabla aljumuati falahu an yusalliya ma shaa min ghairi adadin hatta yakhruja faida nkulu twajogerako emabega kadi waddahna dhalika fima sabaqa man jaa oyo najja qabla aljumuati ng'ejjuma tennatandika ayingidde muzikiti saawa 4 3 5 6 falahu an yusalliya ma shaa asaale ekyo kyonna kyaba yagadde min ghairi adadin ay min ghairi adadin muhaddad nga tewali muwendo gwakomako gwassalira hatta yakhruja al-imaamu okutuusa imaamu lwakola ki lwafuluma najja okusoma kutuba omuntu bw'ajja olunaku lw'ejjuma no sheekh kikyakubuulira ejjuma eraaka ze tusaala nga tetunnagisaala ziri mmeka kyakugamba kati wano bwe mba sinnasaala jjuma nina kusaala laaka mmeka agambye saala ezo zonna eziba zikwanguyidde teziriiko muwendo gwaki gwassalira era kyogera okuviira ddala ku basahaba bannabbi n'abaddako oluvannyuma lwabwe mulimu abajjanga essola tennaba kutandika ey'ejjuma ne basaala 2 mulimu abasaala 4 mulimu 6 8 mulimu abasaala 12 n'okweyongerayo nga bo basaala okutuusa khatibu lwajja olw'obujulizi ya hadisi ya abi hurayra ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qaal nabbi yagamba man iktasala thumma ata hadisi na man iktasala yawma aljum'a ijja kujja man iktasala oyinna bw'anaaba ku lunaku lw'ejjuma thumma ata aljum'ata najjana ery'ejjuma fasalla ma quddira lahu n'asaala ekyo ekyamugererwa allah kyeyamugerera okusaala man iktasala omuntu bw'anaaba thumma ata aljum'ata fasalla ma quddira lahu n'asaala ekyo allah kyeyamugerera thumma ansata bw'amala n'asirikira n'awuliriza bulungi kutuba hatta yafuruga min khutubatihi okutuusa imaamu lwamaliriza kutuba ye thumma yusalli oba okutuusa awuliriza lwamaliriza kutuba ye ogiwuliriza thumma yusalli maahu naye ngaekikwano almaksudu huwa alimaamu huna hatta yafuruga min khutubatihi okutuusa imaamu lwamala kutuba ye thumma yusalliya maahu oluvannyuma n'asaala naye قد يرجع الضمير قد يرجع إلى كليهما كما وانو إما ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه يصلي مع من الضمير يود الإمام ويصلح أيضا الضمير الأول أن يرجع إلى الإمام ضميرنا ضمير esobola okudda eri imaamu era esobola okudda eri ono akoze eki awuliriza thumma yusalli maahu n'asala naye ghufira lahu ma bainahu wa baina aljumuati al-ukhra allah amusonyiwa ebiri wakati weno ma bainahu wa baina aljumuati al-ukhra wakati weno essola gy'ava okusaala n'eryo ejjuma ki byakoledde wakati awo w'ejjuma zombiri allah amusonyiwa وفضل 3 أيام ما معنى فضل 3 أيام أي زيادة عليها ذنوب 3 أيام وفضل 3 أيام بمعنى زيادة عليها ذنوب 3 أيام زيادة عليها ذنوب 3 أيام n'okumwongeramu ennaku endala 3 ebyonono byazo nga nabyo bimusonyiwa ebitono amakulu allah akusonyiwa wakati w'ejjuma eno ey'emabega n'eno gy'ova okusaala wa fadlu 3 ayami n'akwongeramu n'okusonyiwa ebyonono by'ennaku endala 3 mu maaso
ng'azongerako ennaku mmeka bye tonaba nakola kuba tonaba nabikola ziba nnyolo ani agambye nnya ng'okugattako kwa ngeri nnyo amma ma yafalu kathiru min annasi sheekh agamba naye ekintu ekikolebwa ennyo abantu abantu abasinga kye bakola min salati rak'ataini ba'da al-adhani al-awwali okuyimuka bonna omuzikiti ne gugugumuka kitera nnyo okubeera mu nsi z'Abarabu adhaani eno eyo esooka eno bweggwa kumpi abantu bonna bayimuka ne basaala kati sheekh kyagamba ekyo nti abantu bano kye bakola okulinda adhaani eno esooka then bonna ne bayimuka wayusammunaha sunnata aljumu'ati alqabliya ne bagamba mbu eyo ye sunna y'ejjuma gye baba basaala eya qabliya kuba bamaze okwaziina katusaali qabliya yaki y'ejjuma wayusammunaha sunnata aljumu'ati alqabliya fa innahuma la asla lahuma fi shar'i ekyo ekigambo tekiina bujulizi wadde ensibuko mu ddiini yaffe ey'obusiraamu gye tusoma okuva ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo ky'owulidde kino fa innahuma laakezi ebbiri zibasaala la asla lahuma teziriiko ki bujulizi fi shar'i mu mateeka gaffe agaki ag'obusiraamu ekigambo ekyo nti kino tekiriiko bujulizi mu shariya munabbid'a buli lwakiwulira ne bwaba mu bulangiti afuna ekitengo kimukwata naye abasajja abo lwaki beesiba ku kintu tekiri bujulizi tekuli bujulizi mwe mwagala tukole ki ekyo kye tulina okwogera kubanga kyekiri mu bitabo naye munabbid'a bwawulira ekigambo n'ogugumuka afuna ekitengo omusujja gw'ekitengo gumukwata kubanga bo baagala kukola nga bwe balaba kubanga tebalina ghira ku ddiini yaabwe tebalina bujja era kyoba olaba aqrabu nnaasi ila shiriki humu almubtadi'un abantu abasinga okubeera okumpi n'abashiriku ne shiriki be bannabbid'a wallahi kola bahthi kwekyo olabe era ojja basinga nga boogera ebigambo olumu ebiwagira bannashiriki tebalina mutawaana tomanya allah baalisonyiwa waliwo yakatiyemula nga wendi nga ne mumuzikiti mwendi nga mukulu mu busiraamu bwa uganda nagamba nze wenjawukanira ne sheikh senjala kale situyinza kafuwaza tetuyinza kugaana mirimu gy'abashiriku gye bakola bwatyo nga wendi era natukaninga gwe naali ku kyono nimusonga mmwe nimwe naali ku kyono yagamba nti nze wenjawukanira ne senjala situyinza kugamba nti emirimu gy'abashiriku gye bakola mifu tetuyinza kugaana mirimu gyabwe gye bakola bwatyo nga wendi ebyo tebanyumiza wabula nga mulaba bwenti n'amaaso mulaba nga n'okumuwulira muwulira naga tetuyinza kugamba emirimu gy'abashiriku gye bakola tetuyinza bagaana kukola mirimu bwatyo byagamba tetuyinza bagaana kukola mirimu ekyokubiri nagamba tumanye abantu allah baalisonyiwa ye yennyini allah ayogera baanaasonyiwa ne bataasonyiwe kati gwogamba tumanya allah baalisonyiwa ate sigamba bave ku shiriki allah abasonyiwe tujja kukkiriza naye gwogamba nti tumanya allah baalisonyiwa era ekyokusatu nayongerako kino kikyali ekigambo kyekyokusatu nti omuntu omushiriku akola emirimu egy'obusiraamu toyinza mugeraageranya ate n'abalala bannange eno uganda olemwa baseka be uganda olemwa ninguyo yayogera ebyo seka mukulu nnyo nga bwowulira nkyogera mukulu nnyo mu ggwanga lino naye nga yayogera ebyo si mu myaka mukulu mu myaka nembifo ebyobusiraamu mu uganda naye nga yayogera ekyo ekigambo kakati ya akhi karim abantu abatalina boba ku ddiini be bazuula kyobalaba bakubiriza abantu oba ogenze mu babitabo tewali buzibu tebalina buzibu oba ogenze mu bakubi babitabo tewali buzibu kuba ye kenyini alimu olushiriku kati lwaki taakugamba okugenda mb'ebitabo ajja kugamba oli waddembe okugenda mb'ebitabo mwe temugira temukandula abantu mubakwate empola abantu mukozese hikima hikima ng'eyina emiteeko nayo gwe tomanyi nti hikima aliwo neyokuba kibooko nga nayo hikima naamu mu miteeko gya hikima mulimu ab'okuba kibooko kumanya muganda be tewaliwo abaakubwa kati tebabakubira mu hikima gwoga nabbi yali takozesa hikima okubakuba mulimu abakubwa nga ye hikima ebasaanira ya kibooko era bamukuba naye nadda wali naga nti abasajja baakubanze siriddira ogwomwenge n'aguvaako naga baakubanze ekibooko baaba buli lwezijjukira sobola kukomba ku ndeku ngaoyo kibooko tezaali zimusobola
mulimu abalala nga bakugambako, mulimu abalala bakugenda nabo mpola, abalala bakusiba mu kkomera, waliwo abalala nga hikima yaabwe dharubatan bisayfi, nga ye hikima ye, nga tewakyali hikima ndala emusobola okujjako eyo. Kati idhan abantu abamu bagenda ne beetikkira eddiguli ya hikima nga bo eddiguli gye balinako, njogera bbiri abo tebalina hikima, nga ye eddiguli ya hikima oba bagitikkirirawo eyo, nange njagala ngendeyo bannange njifune. Volongoto n'akolebwa mu ddiini, bo banna hikima teboogerako, naye balinda mmwe ne mwogera ate ne bavaayo ne bagamba mwe temulina hikima. Nga volongoto akolebwa, ayogerwa, akolebwa, la hawla wala quwwata illa billah. Idhan wano okwogera ku lunaku olw'ejjuma nga khatibu asoma kutuba tekiri mu busiraamu, wakadhalika neeraaka zino abantu ze bayimuka olumu bonna ne basaala mu kirindi nga bamaze okwazina olwazina luno olusooka nga baziyita nti ze kabuliya zaki z'ejjuma, ekyo nakyo tekiriiko bujulizi. Arrabia, faida ey'okumeka, faida ey'okuna, yustahabu kiri sunna salatu rak'atayn aw arba'i ba'da aljumu'ati, kiri sunna okusaala eraaka nnya oba bbiri oluvannyuma lw'ejjuma. Kitegeeza kabuliya y'ejjuma tebatuwadde muwendo, naye baadiya batuwadde omuwendo gwa baadiya. Eraaka mmeka ze tusaala ng'ejjuma ewedde gwo bakoze eki? Bagutuwadde. Bagambye imma bbiri oba mmeka oba nnya. Waliwo n'abagamba mukaaga, bw'okiwuliranga ekyo eky'omukaaga teweekanganga. Bagamba ebigambo bisatu, waliwo abagamba ebbiri, waliwo abagamba ennya, waliwo abagamba emmeka omukaaga. Bonna katulawo obujulizi bwabwe. Abasooka hadisi ya Abi Hurairata radiyallahu tusokena Ibn Umar radiyallahu anhuma qala agamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli ba'da al-jum'ati hatta ani Ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'atayn fi bayti. Nabbi oluvannyuma lw'ejjuma yalinga tasaala okutuusa nga amaze okuvaawo mu muzikiti, n'agenda ewakaawe, n'agenda mu nnyumba ye, bwe yatuukanga waka n'asaalirangawo eraaka mmeka? Bbiri. Hadisi ey'okubiri egamba ennya. Ani Abi Hurairata radiyallahu anhu, hadisi eva ku Abi Huraira qala agamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagamba idha salla ahadukum aljumu'ata, omumu mwe bw'asaalanga esswala y'ejjuma falyusalli ba'daha arba'a, oluvannyuma lw'ejjuma asaalengayo eraaka mmeka? Nnya. Wayajuz, era kikkirizibwa ayusallihima fil masjidi, okuzisaalira mu muzikiti. Wayajuz, era kikkirizibwa ayusallihima fil baiti, omuntu okusaalira awaka ngazeeyo. Kati abazukuli wano eno hadisi yaabwe eno gye baategeera obubi. Omanyi oluusi nga bwe twogera bulijjo, omuntu munnabbidaa abeera n'obujulizi ng'obujulizi bw'alina ddala butuufu ebiseera ebimu, ng'oggyeko ebikokyo, kubanga oluusi basinga kusimbawo bikokyo. Naye oluusi mulimu lwe baba n'obujulizi nga ddala obujulizi bwo butuufu bwe boogera, naye nga waabuteeka si weewo, ng'abweripyeko bwerippi nga bw'ogambye. Nga bwe nalabyeyo omu nga yeesibye ejjubba ya bbulaka ng'ayinga yeesibye gomesi, n'asooka akulembera kwaya y'okuyimba awo mu mawuledi, bwe yamaze n'alyoka ayiwa obujulizi n'agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam, amajulizi ag'okukuza amazaalibwa ga nabbi sallallahu alaihi wasallam baamulabanga ng'asiibye olunaku lw'emmande, ne bamubuuza lwaki olusiiba, n'agamba ndusiiba kubanga lwe lunaku lwe nazaalibwako. N'agamba obwe bujulizi obw'okukuza amawuledi. Yasoose kulembera kwaya ey'okuyimba bino bye bayimba. Bane tujja kulaba amawano mangi, kubanga ekitaliiko obujulizi, nga bwe nayogera omwaka ogwaggwa, ekitaliiko obujulizi buli muntu ateekamu kyayagala, kuba tolina bw'ojja mmugaana. Era nze nabagamba bwe balitubuulira kaifiya, nakyogerera wano wennyini, nange ngenda kubeera omu ku balirwanirira mawuledi obutagiyingizaamu bitaliimu, kubanga tugenda kuba tufunye kaifiya engeri nabbi gye yalitukola ki, tukulabe ng'ogiyingizaamu ekitaliimu ojja tutugwako. Naye buli lwototulaga nabbi ngeri gye yagikolamu,
kati abayaaye bo bayingizaamu sitaani ebapangira sitaani ebapangira akakodyo akapya mwazirabako eziyingiziddwamu endongo eki kati baŋambye yabadde ku supreme council baleese ebbandi ndowooza olaba omwaka ogujja ndoza bagenda kugula abazinyi ebyo byabaddewo ne wammwe omwaka ogujja bayinza okugula abazinyi ne babeerawo ne bazina kubanga kati emirere gyo gyakaabye temwabaddeyo ku mabuliri mwagirayo bulabi nze nabadde wala saagirayo naye banyumiriza oba ki ekibatta bannange allahu akbar ebbandi zakoze eki ebbandi emirere gyanyanyagidde ku mazaalibwa ku kitebe ky'obusiraamu ekikulu babifudde na kyatteeka kati gundi amawulire kati gali wajibu allahu akbar allah nga bwe yagamba kuba ahlu kitaabi n'abashiriku wala tasmaunna min alladhina utu lkitaaba wa min alladhina ashraku soma aya tulize wala tasmaunna min alladhina utu lkitaaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira nga allah bwe yayogera ku bashiriku benyini ne ba ahlu kitaabi wala tasmaunna min alladhina utu lkitaaba min qablikum mujja kuwulirira ddala nnyo okuva mu ba ahlu kitaabi wa min alladhina ashraku n'abantu abakola shiriku adhan kathira ebinyiizo biki biyitirifu mujja bawuliramu ebinyiizo biyitirifu kati eyo aya hadhihi alaya tantabiku ala amthali haula aya yekwataganira ddala n'ebikola byabo abasajja bakyewaggula abateeka mu ddiini ebitaliimu banna hikima abeyambaza ekikooti kya hikima nga bwe bayisaawo ebirala beyambaza ekikooti kya hikima naye bayisa bateeka mu ddiini buli kikolobero kyonna kati ki ekikutta okuleeta omuziki ogunyanyagize ku kitebe eky'obusiraamu ekikulu oba taamwegenda yaabwe gye baliko manyi muntu waba ku taamwegenda ate akola bingi oluusi naam idhan wallahi bibi ebyo bibi ebikolebwa era si ddiini era tujja kufa nga twogera ekyo wallahi tujja kufa nga twogera ekyo eyo si ddiini okuddira ebintu ebifaananako bwe bityo ne mubiteeka mu mizikiti ne mubiteekako erinnya ly'eddiini eyo si ddiini eddiini yaffe bweto nabbi si bwe yagireka sallallahu alaihi wasallam basahaba bwe batyo si bwe baaleka eddiini yaffe abagoberezi b'abasahaba si bwe batyo bwe baaleka eddiini yaffe baimma abana si bwe batyo bwe baaleka eddiini yaffe nuhulirwa atamanyi busiraamu ngagamba amawuledi ensonga nkulu abamanyi abakulu bajawukanako nogamba subhanallah oba ono omwana yavuddewa oba ani amusasula oba oyo omwana abasalafu bamukolaki buli wafuna ekyokwogera nga ajja asiimuliza ettoomi ku basalafu amawuledi abamanyi abakulu bagawukanamu abakulu abaawa others zetulina okubawuliramu byebinyiizo byetulina okubawuliramu okiraba kubanga daima ali ku mazima tebamusaba bujulizi tebasaba ali ku mazima bujulizi ate omusaba bwaki wamma almuftari agunja mu ddiini ebitaliimu gubasaba ki obujulizi kati abali ku mazima obasaba bujulizi bwaki toyina bujulizi okugjako okwerimbika mu kikooti ekyaki ekya hikima taib shekh agamba esswala y'ejjuma ng'ewedde nabbi yasalira kameka 2 oba meka abalala ne bagamba nti waliwo mukaaga abagamba omukaaga ate bo obujulizi bwaabwe bakola batya bo bagatta bugasi bo obujulizi bwaabwe bagatta bugasi bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yamulaba nga asalira akanya mu muzikiti ng'ejjuma ewedde ate Aisha ne Abdullah ibn Umar bagamba awaka yasalirawo meka gwe mukaaga kati mulimu abasaala omukaaga nga bo bagatta bugasi okiraba byebigambo bisatu wal arjahu ekisinga okubeera ekituufu kusaala 2 oba 4 waliwo ate abaagenda n'ekigambo ekirala ne bagamba bw'oba wakuzisaalira mu muzikiti saala 4 bw'oba wakusaalira waka saala 2 eyo nayo tafsiri gyeri migabo yabamanyi ogenda saalira wa mu muzikiti saala 4 ogenda saalira wa mu dduuka nga nzeeyo saala 2 abo nabo gye bali abagamba bwe batyo idhan
abazukuli baviireko ddala bazukuli baviireko ddala kubanga bali bo bali ku mawano gennyini. Alkhamisatu fi adabi aljumaa, omugaso ogusemberayo ddala gwe gusemberayo ddala nga gwe gwokutaano gukwatagana n'empisa eza ejjuma. Empisa zaki z'ejjuma tukomaawo oba tuzimaleyo? Tumale empisa z'ejjuma tugende yiri. Yustahabu al-igtisaalu laha, kiri sunna okunaaba eri agenda okusaala ejjuma olwa hadisi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nabbi yagamba ghuslu al-jumu'ati wajibu ala kulli muhtalimi, okunaaba olunaku olw'ejjuma kwa bwatteeka ku buli yenna akuze. Waqad sabaqa fi baabi al-ghusli, ebyo twabinyonyola mu mulyango gw'okunaaba. Faida, empisa ey'okubiri mu mpisa z'ejjuma. Yustahabu at-takbiru liljumaati, kiri sunna okukeera okujja mu muzikiti ku lunaku olw'ejjuma olwa hadisi ya Aus bin yustahabu at-takbiru yustahabu at-tabkiru liljumaa. Waliwo ensobi mu kuwandiika mu butonyeze. Yustahabu at-tabkiru, kitubali tutegeeza yustahabu kiri sunna at-tabkiru okukeera ku lunaku olw'ejjuma olwa hadisi ya Aus bin Ausi bin Saddad qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba man iktasala yawma al-jumu'ati, omuntu bw'anaaba ku lunaku olw'ejjuma wa ghassala n'anaabisa oba n'anaaba oluvannyuma omubiri gwonna, wabakkara wabtakara, n'akeera n'asembera awali khatibu, hadisi twaginyonyola eyo. Wadana wastama, n'asemberera kumpi era n'awuliriza, wa ansata, n'asiriikirira, kana lahu bikulli khutuwatin yakhutuha ajru sana, buli kigere kyatambula kifunamu empeera nga za mwaka mulamba. Siyamiha, mu kumugusiiba, wa qiyamiha, ne mu kuguyimirira. Subhanallah, bulungi bw'ejjuma buyitirivu. Ekigere kimu kyotambula ng'ogenda eri jjuma n'ofuna empeera za mwaka mulamba mu kigere kimu. Allahu akbar. Mu kugusiiba n'oguyimirira, kiraga nti abantu balifuddeyo nnyo ne bakeera olunaku olw'ejjuma. Empisa ey'okusatu mu mpisa z'ejjuma. Yustahabu lubsu ajmal thiyabi, yustahabu kiri sunna lubsu okwambala ajmal thiyabi, engoye ezisinga okubeera ennungi oba olugoye olusinga okubeera olulungi. Wa wadu'u at-tibi wasiwaaki, n'omuntu okwetekako akawoowo n'okusenya olwa hadisi ya Abi Sa'id al-Khudri qala, agamba ashhadu, nkakasiza ddala ala rasulillah, nga kino kyenkakasa nkijja ku nabbi mukakasaako nti qala, yagamba al-ghuslu yawma al-jumu'ati, okunaaba ku lunaku olw'ejjuma wajibu kwa bwatteeka ala kulli muhtalimi, buli muntu yenna akuze, amakulu atuse emyaka egyerotolera abakuze. Wa ayastanna, n'okubeera ng'akola ki? Asenya. Wa ayamassa tiban, n'omuntu okwetekako akawoowo in wajada, bw'aba akoze eki? Bw'aba akafunye. Wa na Abi Hurayra, obujulizi obwokubiri kweyo ensonga ey'okwambala engoye ennungi n'akawoowo ya hadisi ya Abi Hurayra, n'oyo yennyini akulembedde Abi Sa'id qaala, bagamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagamba man iktasala yawma al-jumu'ati, omuntu bw'anaaba ku lunaku olw'ejjuma, walabisa ahsana thiyabihi, n'ayambala olugoye olusinga okuba olulungi mu ngoye ze, wamassa min tibi in kana indahu, n'akwata kawoowo bw'aba ddala akayina, thumma ata al-jumu'ata, mama najja okusala ejjuma, falam yatakhatta anaqa nnasi, thumma salla, najja nga tamenya ensingo z'abantu, thumma salla ma kataba Allahu lahu, n'asala ekyo Allah kye yamuwandiikako, tekyogeddwa muwendo, amakulu kyonna Allah kyaba yakuwandikako kyosaala nga bwe tulabye. Thumma answata, n'asirika idha kharaja imamuhu, imamu we wabazze, hatta yafuruga min salati, kutuusa essala lwagimaliriza. Kanat kaffaratan lima bainaha wa baina jumu'atihi allati qablaha, Allah amusangulako ebisobyo ebitono ebibadde wakati w'ejjuma yeeno n'eri eyaggwa. Sunna ey'okuna, teba yakuna eyo. Sunna ey'okuna
yustahabu qiraatu surati lkahfi, kyagalwa okusoma suratu lkahfi ku lunaku olwejjuma olwa hadisi ya abi saidi lkhudri agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala, nabbi agamba man qaraa surata lkahfi fi yaumi ljumaati, omuntu bwasoma surati lkahfi ku lunaku olwejjuma adaa lahu min annuuri ma baina aljumuataini, afuna ekitangaala ekyebbanga eriri wakati w'ejjuma ebbiri. Allah amuteerawo ekitangaala wakati w'ejjuma ze ebbiri. Taib, sunna eyokutaano, yustahabu kyagalwa al ikthaaru min assalati ala nabiyi, okuyitiriza ennyo okusuuta n'okusaalira mutume omutanda Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kale singa tumusaalira olw'ejjuma nga bwe yatulagira, netutalinda mwaka gumu tulonde piraawo, tunoonye amataali tugakalirire, tunoonye basimati, buno obufumbo omuceere bwaniseeka bwanika bwe bateekamu piraawo masala galiki. Nabbi okumusaalira teyagamba mumale kufuna galiki, mumale kukalirira mataali, mumale okugolola engoye. Nabbi yali asobola obyogera. Buli ayagala okusaalira nabbi tolina kumala kutegeka ebyo, kugula ekidaala. Kati mwaguze enki, mwaguze ababbandi abatimbi, abakuba fayawakisi, owo wonna mukolo gwa kusaalira ani? Allahu akbar. Sitaani mbi nnyo bannange, kuba bwekulagira ekintu tolabamu buzibu bwakyo. Yustahabu, kiri sunna al ikthaaru min assalati ala nabiyi, okuyitiriza okusaalira ani? Era abasaalira nabbi nga bwe yabalagira be bamwagala era be bagoberezi be. Buli asaalira nabbi mu nsaalira gy'ataagamba tamwagalangako era si mugoberezi we mu byaddala. Okitegedde ekyo? Buli asaalira nabbi mu nsaalira gy'atamulagira tamwagalangako era si mugoberezi we mu byaddala. Amugobereza mu biki? Amugoberera mu bimuyisaawo. Naam, Allah yaga nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah ne bamalayika be basabira ku nabbi, bassa okusaasira Allah sa okusaasira ku nabbi. Bamalayika ne basaba Allah sa okusaasira ku nabbi. Kati ffe abakkiriza basahaba ne batubuuliza, nabbi tukusaalire tutya? N'atuyigiriza. Ate bannaffe bo ne bakolamu birala. Bannange abasajja abo Allah wabuyinza. Abasajja omanyi nabo bigezo gye tuli, kigezo ky'amaanyi. Kubanga oli abalaba nga batudde olulayini lukutte luti amajubba, alaba nga bali ku bya ddiini, bakutte olulayini luti luwesse n'ekkoona, waliwo akulembedde kwaya ayimba, bonna bagira bati bagweno beeyiweeno, oli alaba nga bali ku ddiini. Manye ebyamasanyu sitaani ebyagala nnyo, emitima gyakula nga gyagala nnyo ebyo ebintu ebyokuzina, okubuukabuuka, ebyo beetabula ennaku zino. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Abantu abazuula mu ddiini babi nnyo. Naam, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba inna min afdali ayamikum yawma aljumuati, mazima mu nnaku zammwe olunaku olukyasinza okuba olw'ebbeeyi lwe lunaku lwe mukuŋŋaana. Fiihi khulika Adamu lwe yatondebwa, wa fiihi qubida lwe yaggyibwa mu nsi muno Allah lwe yamujjulula, wa fiihi annafkha okufuuyibwa mu ŋŋombe kugenda kubeera ku olwo lunaku, wa fiihi as-sa'iqa abantu okutandika okuzuukira okuva mu ntaana zaabwe kugenda kubeera ku olwo. Fa akthiru alayya min as-salati fiihi, muyitirize nnyo mu lunaku olwo okunsaalira nga munsabira. Fa inna salatakum, okusaala kwammwe, ma'rudatun alayya, kukola ki? Kunnyanjulirwa. Buli asabira nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku lunaku olw'ejjuma, nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba okukola ki? Okusaba kwe tumusabira kukola ki? Kumutuukako. Buli lwonna omuntu lwayitiriza okumusabira sallallahu alaihi wasallama, okumusabira kwaba amusabidde kumutuukako. Naye nga tetulina kumala genda gyali. Tetulina kumala genda nabbi sallallahu alaihi wasallama gye baamuziika. Era waliwo omu ku bazzukulu ba nabbi
yalaba omusajja ng'ajja n'akeera n'agenda wali kabuli ya nabbi n'abeeraawo buli kaseera abeeraawo n'amugamba gwovaawa aveeyo ezija kusabira mutanda n'amugamba lwakuba oli munnakyalo naye toba kuba munnakyalo